mukyala Chosen Becky gye tugenze era nga bannange si byangu n'akamu abantu basinga batandise okubeera nga tebeebuuza ddala omukyalo ono biki byali ebituufu era nga munnange Chosen Becky olw'okubeera okubeera nga temunnange yabadde yakamala okubeera nga ate azaala omwana we amanyikiddwa nga Zaabu Nakajja Zaabu wayiseewo ndowooza essaawa ng'embuwa bbiri n'atandika okubeera nga ate atema amazina n'atandika okubeera nga ate akola challenges ez'enjawulo era nga abantu basinga awo nno we bajja ekibuuzo nga bagamba nti ddala ekituufu kye ki abakyala abasinga bwe babeera bamaze okubeera nga tebazaala kye batwalira ennaku eziwera nga tebalina kubeera nga tebadda mu mbeera zaabwe entuufu wabula Chosen Becky buli mwana gwazaala actually nga tannaba kubeera nga ate ava mu ddwaliro atandikira okubeera nga ate akola ebyamaanyi era ng'ono olw'okubeera okubeera nga temunage yamaze okubeera nga ate azaala bw'ati ne bamusiibula n'ava mu ddwaliro yatudde butuwaze mwana we waka n'atandika okubeera nga temunage anoonya akasente so njagala kubeera nga tekuterawo abantu ab'enjawulo beesobodde okubeera nga teboogera ku mukyalo ono Chosen Becky ddala ki ekituufu kyali wasawo gyagenda okubeera nga ate otuwa endowooza we bwenaba kujeeyo kuteerawo omukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba era ng'ono ayina ebigambo byesobodde okubeera nga ate ayogerera mukyala we amanyikiddwa nga Malayika tuula kalira byonna byonna ngenda kubeera nga tembikutuusako mu butambi awo subscribinga twegate ku butongole buli wenabadese video gyokubeera nga ate ofuna education and kakati ate afahada n'ekipya kisobodde okubeera nga ate atuleetera shakasha musomowanduwa wansi w'enamba z'essimu obeera nga ate omufuna ajja kubeera nga atakolako nga kozesa amaanyi ageddwa okuva mu Quran katusimbule n'ensonga zino eza Chosen Becky sako ne Malayika mukyala wa Frank Gashumba Timbawo. Nakawele yazadde omwana omuwala ekitangaala ky'ensi atalina kabuto ate ng'emabega wanene twazzeemu okukola mikolo thing bakwatire kabina I don't mean to be mean naye Chosen Becky yazaala dda omwana omu babiri basatu bana batano kati ne bwabeera olubuto tegabeera mawulire ne bwazaala tegabeera mawulire newunya n'okwewunya mu bamukolera ne baby shower enzaalo ttaano nga bakyakola baby shower ofaati musajja oli yali takola baby shower Chosen Becky bali tamukolerangako baby shower okoze kikyaki kale she's forgiven bagambye mbu Amiri yali tamukolerangako baby shower so this was the first time kale yeebale so but I don't know if she's given birth yet or not. Chosen Becky tuleetedde okulowooza nti abakyala abamu bamwekoza era owange olumala ozaala agenda mu nnimiro Chosen Becky yamaze essaawa 4 ng'amaze kuzaala nga challenge yazitandise dda era Chosen Becky nkyagenda mu mikolo era Seka gyamugambye sikulaba mu mikolo naye wano mukajja ebi yalwala omwezi Chosen Becky yamaze just 4 hours n'atandika zi challenge era enkya mikolo tanti bamubuukiriza edda naye bannange Chosen Becky oyetaaga okukola essomero osomesa abakyala bano okuzaala kubanga kirabika gwa kuzaaza mulala mukko abaffe tubazaayo mu baddwaliro wano mukajja ebi yalwala omwezi mulamba wano gundi Sarah is tall yalwadde wano week number gwe just essaawa 4 n'obuukirira bwoti bannange Chosen Becky era Seka jaze nakugamba wafuna chapa mu manyago ono omukyala kyuma onajja kufumba ate gwe wabiziga n'obiraba abalabi balemolaba ono waifu matiri wateeba Ekisajja yansanga wali nanjita ntino injije tugende kati nanjita injije tugende nze namwigana nanjitala mpaka kati nantwala ku kayanja ka Kabaka bwali kiro bwali misana bwali kiro kati nanjita nantwala kayanja ka Kabaka kiro wamanyi otya nti kayanja ka Kabaka gondi ankuwulire Malayika oba omukyala w'omuntu yenna kyalina okucelebratingako ekimanyigwe kungu mukyala wo kyalina okucelebratingako you as a husband afunye olubuto omusupportinze antinento paka lwazadde ofa ku baana be omuyamba privately ebyetaagisa omuyamba that's what they call a husband nkiddemu ekikufuula omusajja si kusumula zipo eno
ene fool ene idiot esobola okusumula zipu nefunyisa omukazi olubuto. Abatumbaavu bali mu Kampala muno ba fake master abafunyisiza abaana b'abantu embuto nenga abaana b'abantu beberabirira abaana baabwe. Ekinfuula omusajja ye mukyala wange okufuna olubuto n'alukonfaminga ne mutwala mu antinento ne muwa the best doctors ever na delivering omwana we ne garantinga her security oba his security paka ebyo mbikola. Sikumuwa bimuli. Mami wange ine myaka 8 sirabangako kimuli waka ngate ku tele byabanga bingi kitange linga solo obinoga sikirabangako. Ate abawala gwe. Era kati nzizeyo ndi booty nzizeyo ku traditional way of, but you see go to government abawala abomulembe guno. There are things you need to do for them because your generation ya. Positinze byayagala. No, ayagala ne bimuli. Ate ne bemba muwadde bimuli. Sagala bibalaga mmwe. Go muwasa. Ate tugete what muwadde. Kankubuuze. Go muwadde bimuli. No, otugambe you didn't give her. I'm asking you kati mbuuza gwe. Abachala baba we bimuli. I'm asking you go muwadde. Owange. Yogera amazima Allah akulaba. Owange. Anda kati ngopa gwe tuzeyo eri. Tuzeyo. Ebimu ngabi tunokudda ku traditional. Kankubuuze mu ekibuuzo. Mukyala wo okumuwa ekimuli n'okusupportinga ka business ke. You support the business. Okimanyi wali ekimuli ekyemitwalo 5 n'akakadde. Abakazi abamu bwe muli manya ffe tukolera bakyala baffe mujja kunoba gye muli. Gye babawo ebimuli. Akyasinza okugaba ebimuli fake master. Ekimuli kya sente meka 7,000 ajja kiwa omuwala atakirabanga kagwe ddalu. Jesus, my God, what a caring boyfriend. He gave me flowers. Likufunyisa olubuto liduka 10. Kati waliwo generation y'abasajja kati ababba abakazi. Takwana mukazi nti amwagala amukwana kumubbako sente ze. Really? Their cases are in etali emu etali bbiri etali 3. Kifeke masa nekitunza n'omukazi akamotoka ke yayina. Kimane kidduka. Nekidduka. Hawulira? Nenve e Kampala, nempita Empigi, nempita e Masaka, nempita e Bukomansimbi, nempita e Sembabule, nengende Lwemiyaga. Nensi yonna abantu bonna. Nobalaga. Yegwe noze. Noganti kubanga sakuwadde muli ku Mother's Day. Therefore sikwagala. Sikwagala. Kati obusiru bwoyo bubeera buyonke. Ekibuuzo kiri nti mukazi wange nali muguliddeyo ka perfume nti ka birthday. No, buli wensanga akantu akalungi nkamugulira. Kati mwa abakazi abampuliza essaawa zino mwenna mutunwe wardrobe zammwe mulabe ebintu baoba boyfriend oyo yali akugulidde lwe mujjoka kasati ffe tuli basajja. Kinkakatako essaawa zino bwe ngenda mu mulo nensangamu akantu akalungi nenkakola ki nenkamugulira. Ninde kimanya Mother's Day kati mwayina ne Valentine. Valentine. Kati mother eddako kati birthday yaddi. Ewe ya malaika yaddi. Tujimanyi. Njimanya nti. Nzoba ne yange njerabira banzijukiza saa 8 ati leero birthday. Njimanya nti. Oba ne ya mama wange sijimanyi. Banji bayawukanye nno olw'obutava bimuli. Bawukane. Bwe kibe kinfula a caring, a supporting husband kumanya birthday, then I cease to be your husband. So you don't have special days for people? Nkugambye a special day for me, it's every day. Every day is a special day, not a specific day. Newe nze Katonda kati ne bwensanga akantu akalungi. But you see now Mr. Gatunga, why not tuyambe ku bakyala n'abawala abali eyo. Omusajja amaze omwaka mulamba that really cares for you. Mbeera zonna olunaku olwaleero olwa Mother's Day n'ata treating a special gy'oli n'onyiiga kati oyo aba musiru mubalagavu. Kibagambye abakyala bampuliza amabwala njagala mutune wardrobe zammwe bintu bimeka bbaawo nga yakigulira oba boyfriend wo bw'oba ovaluwinga akamuli omuyaye kakuwadde ku Mother's Day simanya Valentine's Day ak'emitwalo 7, then you are genetically breastful. Obusiru bwo buzaale buyonke mabeere byakoze emyaka guno gwonna kiringanga bwe nakuwerera mu primary O-level ne A-level nennemwa okusasulira emakerere mu speech ono tanteekamu no praising eyakoledde graduation party. Really?
no praising omuntu asize nyumba langi nga yagijja mu musingi don't praise nze kati ffe bagashumba tuli mu nsi ndala tuli mu byakweraga nze manyi what makes me a man nyan olubunyanya okugamba n'omukyala n'ayomba naye nga ge mazima this is wrong kino kikyamu 5 years from there Frank yali muki kubanga I've been there kyenagamba Shiro oyo one day yali agala kuarguing with me nemuga Shira omanyi socks ze n'akakadiya omanyi airpods ze n'akayitamu shut up can you lecture me you kati abingamba daddy wali mutuufu yes kiringanga omuzadde wasobola okudetectinga mikwano gyo mulabewo gwe nga tomanyi nagamba omuntu oyo simwagadde mwekengedde newayitawo emyaka ebiri nagamba ki ffe taata waffe talina kyeyatugamba kyetutalaba olwobu tugamba batata ffe yaleregedye ennyo buli kyeyatugamba byonna byeyayogera tukiraba omukazi nenkufaako buli kamu nenkasanga nenkakuleetera kulwa valentine lwesikuwadde kalabo tomanyi mafuta bwe gagula nensanga nempita mu karestaurant akalungi akatunda oba indian food negulyawo teekawe nenjikuleetera ontegera ndowooza kiki ekisi bwe mandidde akamera akalungi nenkakuleeterako kati omuyaye ng'aleeta ebimuli ng'aleeta ebimuli ate balina n'amaanyi abayaaye batugamba wano nti bazibu nnyo abayaaye so agattako akamuli naye abayaaye ng'obatya nnyo anti mankusasaaki siina kyembatyamu nze mbuusa bawala sina kyembatyamu abayaaye nze mbuusa bawala kwanza abayaaye mbeera nabaawo bakola biki kankusese tewali muntu asinga muyaaye laavu eri artificial omuyaaye essaawa zino bagenze mu jimu saawa 4 bakeera mu jimu bakeera mu jimu kati ekawungezi ne balya emmamba ne balirako molokonyi ne muwogo nawuta musupu ne bambala busirivuleesi obwo bawagira nyasa eno ne maani y'ebintu byekijegajega ebyo bambala busirivuleesi omulaga akanyama buli dakiika abiri aweereza girlfriend message darling I miss you I love you kati Bambi y'omwana alowooza otegera abo abayaaye abawala mubalaba omanyi kapa bwekomba amata ayinza okukomba omuwala okuva ku bigere wano paka waggulu gwe kungolooza ttaka lyo basikota ze bayingiddemu bano bajobulesi tebajja omuyaaye asobola okukwata omuwala mukyalawo n'amukomba okuva ku bugere paka mu nviiri abo abayaaye abo ngulwafaaki kyova olaba rate y'abasingle mothers erinnya buli lunaku kati ono omuwala agenda okukakasa nti omusajja erebaddeyo yalina okumpasa yesamola oba yekkungu nga bamwinamu aba amuzanyisa bye baagala biri artificial omuyaaye atunze omuwala motoka ye sinabudde bukomba mukazi kuva kagulu mpaka kagere babikola babafumbira n'emmere sola zino za apartment nosanga ekyeyi kyambale silverless kiri mu kiyungu kifumba omuwala aliyebase nze kachuma mafumba emmere kati bebaagala that guy is caring he can even prepare breakfast for me bemwagala ebyo but they prepare actually they also claim he prepares me so well okay namale sawa bidding a prepare obudde nze bwe sirina kati gwolina okukyuzinga gwomuwala kyuzinga fake master kabaliga abakuzaalemu obonebone nabo tewali kintu kiruma mukazi ku nsi kuno nga ttaamu kutandika nga talina school fees za mwana teri kintu kiruma mukazi ku nsi kuno nga kuyingira church oba mu kereziya oba kanisa nga ba OGs be bayingira ne ba boyfriends baabwe oba ne ba husbands baabwe ye nga single mother teri kintu kiruma mukazi nga visitation day ya mwana we kugendayo kusomero bwomu nga kafeke basa kali mukulya mbizi kwa kuna matata buli embizi bufeke master teri muntu ali ambizi nga feke master nebe byengebe bibere bye binaire special bye byenge bya raisi fake master koka ogwako kagukola kali no ku Snapchat ne Instagram kalaga embizi tebuwasa otegera ndozo tebuwasa mukazi
omanyi lwakiri mu mukazi ba OGs ba ibe they are driving into Seta Primary Namagunga ne their husbands kirumba omukazi nze atemu abakazi mbagamba bw'obanga ku mulembe guno oyina omusajja akufaako akulabirira bw'omala okusinza Allah n'osinza bazadde bo sinza omusajja oyo bafeeke master bali mu Kampala bakugamba tosobola kumanya kintu nti kyali kirungi paka nga kikuvuddeko tesoka kugenda nosoka otomera okutegeera gwe bafeeke master kiyanga mu gym okujjako ng'oli instructor wa gym ba instructor bo kiwakakatako okuba ne maso kiro 12 yes watali nti bagenda kubaga kulyamu nnyama yaki anti bagamba 6 pack yaki kati goba ne 6 pack azebene 6 billion tulaba nayita anali Emirates waliwo emyaka gya 6 pack oli 22 oli 23 kati abaana abawala nga bakyasoma mu university omwana lwa graduate nze lwamanya the real world 6 pack tugali tusobola kula 6 pack and you cannot see 6 pack let me tell you nze njala kubeera fit kati yalo okungamba kongo simanyi bakita batya inda ko powder simanyi powder atekisakoze maso ezo zibamanyi mikwano gy'abali mu Amerika mumpeza ne mugaba okuteekako maso simumanyi 6 pack ng'abantu balwana okuzifuna Museveni alayira ddi sincha waliwo bawadde VIP kadi olwokuba ina 6 pack era baziwadde ffe bagashumba ffe baziwadde okitegeera 6 pack abali abalina ku 6 pack obasaside nga si instructor lindako gwe abayayi banuuku bagudde mu simu yange ompyando 6 pack ki tewali go bawadde VIP card mboina 6 pack tewali Emirates gwe lyaflyinze first class mboina 6 pack teri bank aliyekuwaze loan mbolokuba ina 6 pack teri muntu yali akuwadde taka mbolokuba ina 6 pack tewali mulwadde go bali badischarginze mulago bansambya mbolokuba ina 6 pack ebyo byakitumbavu nze kankubulire katukole kifa bazifunedda tuzejjeko ababazirina obudde bakola obunyama bwabwe you can have both mane n'akanyamako mukungu temumanyi sente zisengula olusozi kyekikeeza wano wonna gwe mbulira kunoonya sente kini kalisa ina 6 pack kalisa ina 6 pack ayina abakozi bameka kini kalisa bayingira 10 ayina 6 pack niyo sanga omunyega akola kweni BS yega akola 6 pack mukama weta ayina 6 pack sudira ayina 6 pack omugaga Suliru Valeria ayina Museveni ayina 6 pack nedda talina nkongera wava mu 6 pack nayo sanga kule wava mu nnonga yayi ne busilivresi gasiya tateka wakalidio mami yali ku mobile money tomubulira ebyo byammwe bamama tebalina kuku sisobola kukkiriza mami kuba na smartphone sisobola really sisobola I can't my mother at the age of 8 smartphone yaki mami tajja kumanya nti ono AI bajja kuba ekifaananyi nga Gashumba ali bwerere mwana wange kati otambula oli bwerere wala biche bankoze bakutwalidde nkulageko kati mami alabe ebi ankubire nti ate bino byenda bakusimu bankubidde dda nange ate mutabani bino byetulaba kiki ikankulage wano mbeera yantabuseeko obwana bwa Nuupu omanyi bwankubako ebifaananyi nga ndi bwerere ne mundekako n'ekiro ky'embizi obwana bwa Nuupu obwo bakola bubi obwo obwana bulinganga butulume bakubako ekifaananyi ng'oli bute ne bakola n'ekyera nga kabizi kandi ku mutwe obwana bwa Nuupu obwo ate bubuuze seggona yabumanyi n'eppuuga obwo bwana bwa Nuupu neze bwanyamba bwahadeninga omubiri gwabwe sokola bakatambingaka nakalabye kyogamba AI kati maama ng'alaba ebyo era yabirabye yagambye atya nicyo kigenze kino nenyinyonnyola nti munna naye nga wadde osanyusa ennyo AI plant yanjasamiza nnyo
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.